welcome to yet another edition of Share with RKB. Wabali kubanga otulaba, yonna gy'osinzira okubanga otulaba. Student bitambula bulungi ddala, twebaza Mukama Katonda abakuumye nga muli balamu, aye naffe natubudde obulungi ddala. Ngera bwe linkola yange nti ate tuloonya ku ebyenjawulo mu bantu bali tomanyi nti gye bali, nabo ne tujja ne twogerako ko nabo ne tuwayamukko mu ngeri emu oba endala. Olunaku olwaleero tugenze kati mu masizo mu kanisa Nkulye wa Myoyo. Program ya RKB nina omukyala Prophet Sylvia. Tugenda kuwayamukko tutambuleko naye. Tutuneko ne mu nsi eno ey'obufumbo. Naye nga tunatuukayoko soke tumanye ye nga ye. Yani. Kama yebazi. Amina. Sanso kulaba. Nange. Ajja kuwulira buwulize. Sayida. Kati twerabidde ddala. Twerabidde ddala. Enyumyo gyasinkana dda. Amannya gange nze Sylvia Kato, ndi mukyala mufumbo. Amina. Malidde ddala emyaka 11 mu bufumbo. mu bufumbo. Nakusookayo. Ate nga bunnyumira. Binkolera. Wanje. Binkolerera ddala. Ebisa butakukolera mu Yesu, yabitambula maridaadi. Yabitambula bulungi. Mwami Kato wamusanga maze kulokoka. Right? Mwami Kato namusanga maze kulokoka. Nga ndi mulokole. Abantu abasinga looza nti omuntu walokoka. Bizibu. Walokoka wenkana myaka. Nalokoka ndi muto kubanga mama wange yali taliiwo. Mama wange yatuleka nga tuli bato. So nga nze omutaate nze nina okuza bannange. Ng'olina emyaka emeka? Nalina emyaka nali mu P2. Simanya awo myaka naye nga 7-8 we watyo. Obalamu awo. Nali muto ddala. Okay. Obulamu tebwali bwangu. Nga muli abaana bameka? Twali abaana, yandekera abaana baali 4. Abalenzi nga 4. Nze nali wa 5. Okay. Omuwala omu yali taliiwo omukulu waffe nga ye yajja mu kibuga. So nga nina okulera baganda bange mbatuuse gye mbatuuse. Obulamu tebwali bwangu? Tebwali bwangu n'akatono. Naye mu bulamu obwo nayinamu Yesu. Kubanga kyekyali ekikulu gye ndi. Maama ng'agenze awo bimanyi, muwala akulirira obubeere bujja. Abavubuka babeera bangi. Naye nali njagala nnyo Mukama. Wamutegeera dda? We namutegeerera awo. Otya? Mu mbeera awo embi. Obulamu bulinga obukalubye, taata nataliiwo, nze ndiwo, nga n'omwana bw'alwala osika essubi. Okume omuliro. Osobole okuwa muganda we eddagala. So obulamu bwali bubi. Ekyokulya nga mukijja wa? Ekyokulya ab'okukyalo olw'okuba baali bamanyi mama waffe baatuyambanga ne batuwa. Ono Yesu waliwo omuntu yenna amukulaga? Wamutomera butomera? Nedda, nsanga omukyala nali ntambula. Ewaffe walingawo akasikosiko. Kati nsanga omukyala agamba Yesu alokola era awonya. Yesu alokola era awonya. Naye mu kwogera alina ebigambo bye yakoona nga bwe bulamu bwenkola ki bwempitamu. Ne bwe yayogera bw'ati ne ngamba ono omukyala byayogedde kituufu gye biri naye mpulira nga si kyekiseera. Ne bwe naddayo ewaka nga ntunuuliramu omukyala ebigambo bino byazaayogera ne ngamba Mukama ngenda kwetwalira. Nze nga nze ne neeyatuza. Obulokozi? Nze ne ntandika okweyatuza obulokozi. Ne njogera nti ayi Yesu nkwebaza kubanga ompadde ekisa ne nsobola okuwuliriza ebigambo bino omukyala byakola ki byayogedde. Mukazi wattu bwentyo ne ndokoka. N'okitegera ekyokukola nti okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo, ndeke kino nzikirize kino. Kati awo ne ntandika nga okwebba ngende nakifuma nsabe. Lwaki webba? Kubanga taata wange yali takkiriza balokole. Naye nga bwe nkomawo ankuba emimwanyi embooko 5. Omanyi akamwanyi akaba kalebera kaluma luusi. Nankubanga embooko 5 naye nga ngamba Yesu sijja kkuta. Kubanga maama wange bo baali balokole mbatukutendereza. Naye nga ngamba sigenda kuta Yesu. Bwentyo ne mbeera mu Yesu. Obulamu tebwali bwangu. Naye nga simanyi na maama wange gyali. Badema nti kasita oyingira mu Yesu ng'obulamu bukyuka? Obulamu bwakyukakyukamu ng'era bwe nsaba obimanyi. Nsaba nalemerako. Naye nga by'osaba obitegeera? Nga mbitegeera. Kubanga okusinga nasabiranga nnyo baganda bange tubeere bulungi. Nayinanga ekigambo munda mu nze kyali mu Yeremiya essuula 1 olunyiriri olw'okutaano. Ne ntandika okweragulako nze nga nze. Ngenda kubeera bwenti, ngenda kuba bwenti, ngenda kubeera mukyala mulungi, ngenda kufumbirwa, nja kubeera n'omwami. Nze nga nze. Neera omwana omuto yenna atuuka twafumanga tokotoko, twakolanga abagole. Omwana omuwala yenna akula yeeragulako. Neeragulako
ekiseera kyatuuka obulamu nengamba kati neetaaga okulaba bazadde bange nentuuka nengamba tata wange ngenda kulaba maama wange naye maama wange omuto yali abeera Mpooma ng'asomesa ng'ate naye mulokole mu ddiini eno seeri nengamba kondakita nemugamba njagala kulaba maama leero nangamba maama waali ludda nembagamba Mpooma oku satellite neninya taxi naye bwe nalinnya taxi ngandaba ebintu bidduka bidde emabega bidduka wetolinyanga ku mmotoka Lord okay nendaba ng'ate ndabanga ensi gye njagala nkwate edda mabega kweganjinyweze bwe nti bwe ntuuka maama wange nangwa mu kifuba naye nangamba nti maama we yagwa eddalo nenkaaba mama owaddala nti yagwa eddalo owaddala nti yagwa eddalo nenkaaba naye mondamu nze nalinamu kiri nti Katonda mmanyi wayinza okubaayo omukyala ali mu mbeera oba yalekayo omwana nemanya nti Katonda gy'ali maama waatali Katonda abaawo abeerawo ate nakkuza kati bwe nagenda ewa maama maama ono omuto obulamu nempulira nga bukoze eki ngenda okutuuka ku maama ebuddo tuva eno tugenda ebuddo nga maama yagwa eddalo nga takyantegeera nenkaaba Ruth nenga munda munze manyi nti Katonda waali kwata maama musabire olina Yesu amuwonye maama namusabira era maama naawona maama wange yawona naye Ruth nga ndi Mukama naye nvaayo emabega nzira mu kibuga olwo ndi w'amaanyi nnyo ntandise okubeera w'amaanyi wenkana ki omaze okusoma kati awo nsomye ntuuse mu senior 4 okuze bwe natuuka mu senior 4 sente ne zibula bwe zibula maama wange olwo nkugamba musabira naye nga taata waffe tatukkiriza kugendayo of course amanyi oli agudde eddalo maama wange n'atuuka ekiseera n'awona bannange Katonda awuliriza nnyo essaala y'abaana n'awona n'afuna omulimu awo kw'omuzitalen maama n'atuggyayo mu kyalo n'atuleeta mu kibuga ne tupangisa mukulu wange ye yali akola nga nze sikola naye ekiseera kyatuuka obimanyi naawe abooluganda sisita n'atugamba muddeyo mu kyalo nenze nengamba sidda mu kyalo siva Kampala ŋŋaanyi sijja kuddayo naye nina ekkanisa gye natuukiramu yali Baptist Church eyani omusumba wange ye Titus Tusubika abaana abasinga tebalina makanisa naye kirungi okubeera n'ekkanisa omusumba wanakusumbira naye ndi ku kyawandiikibwa kyange kiri kyenkugambye ekiri mu Yeremiya essuula 1 sikita ekyo nakiremerako nnyo kubanga nezzangamu nze amaanyi Ruth nga ntuuka nga n'ekyokulya tewali olwo sisita atugambye tuddewa mu kyalo ng'ayinza okuva waggulu n'ava waggulu ku kitanda n'akka wansi n'aculula n'afukaawo n'agamba mbagambye muddewa mudde mu kyalo afuka abagoba atugoba naye nayina akasuuka kenebakanga wansi neneebikka naye kankoleranga ebikulu kubanga neebakanga nenkeebikkako neŋŋamba Mukama wano ojja kunzigyawo eno embeera ojja kujinjigyamu tolowooza ku birowoozo bya boy kufunayo boyfriend Ruth nali sikyagala kubanga nali ndabye ebintu bingi maama wange edda nga tukyali bato nga bamukuba nga taata wange amukuba ate nga tulaba naye nga ŋŋamba nze mu nsi muno ndowooza sirifumbirwa ng'ekyo mpulya kwegamba waliwo embeera gy'obeeramu n'otuuka ng'okooye bonna abasajja babi naye nga si bwe kiri luusi si bwe kiri naye natuuka ekiseera nempeereza Mukama nenjagala Mukama omwami wange yansanga waka akasuuka kano okavaamu otya kukusula wansi Mukama yamala n'akujjukira Mukama yamala n'anzijjukira Luusi anzijjukira atya nga mpeereza Mukama sisita wange n'atuuka ye n'addayo mu kyalo nze neesigala mu kibuga osigala waani nsigalawo wennyini we yandeka yandeka bammanja emitwalo 3 naye Katonda gwe tuweereza bakubanja 3 tokola sikola naye Katonda mwesigwa nkugambye ng'olina church bw'obanga olina church w'obeera era mubeeramu abantu abasobola okukola ki okuyamba nembeerawo ate awo nenfunayo akasomero waliwo omukyala nangamba ajangu wano oyige naye nga saabisomerera okuyiga okukola ki okusomesa abaana nassale okubuukabuuka n'abaana ekibobbo kiri mu nnyumba apple zimanya
A for apple, B for banana. Eyo byangu. Nembeerawo Okay. obulamu ne butambula naye nga mpeereza Mukama nga njagala Mukama seeyonoonera Ruth. Era sijja kugamba nti abasajja tebankwananga bankwananga naye nali nina kyenjagala. Nali nina kyenjagala nze nga nze okuba mu nsi muno. Nga njagala kubeera bulungi, njagala Katonda ampa omusajja nga njagala. Omwami n'ansanga nga mpeereza yajja awaka nga azze kumusabira. Waliwo eyamugamba nti waliwo akawala. Nali kati akasaba. Kati yajjira mu layini yaabo. Kati bwajjira mu layini yaabo, nze nsaba busabya abantu, mbasabira batambule bakole ki? Bagende. Naye mba neebasa ekiro. Ndaba omukyala nga ntambula naye. Nze gwe nsuubira nti yali malayika. N'aŋŋamba omwami wamulabye. Nate jjukira nkuzaayo wali emabega nsaba Mukama ampa omusajja anjagala ate ng'alina ssente. Mpulira. Kubanga ewaffe twali baavu. Njagala ampe omusajja bw'anaamumpa ng'alina ssente. Oyambe ewammwe. Nyambe ewaffe obitegeera. Mukazi wajja. Bwe yaleeta omwami. Mba neebase Mukama n'aŋŋamba nti omukyala gwe nali ntambula naye. N'aŋŋamba nti omwami omulabye. Namugamba omwami. N'agamba ye. Naye mukundaga omwami ku kirooto yandaga oli ng'alina ate ng'alina yajja ayina akasaati nga kaliko ne MTN okategeera engatto ng'eri bweti. Neŋŋamba mu kirooto nga nnyomba neŋŋamba nedda nze sobola genda na musajja ono. Kati n'omugambe mukusizeemu. Siyagenda na musajja ono njagala ayina. Kaakati mu kirooto omuntu kyava ŋŋamba nti bw'onoogaana ojja kulwala. Era bwe bwakya ku makya ng'ekituufu kiri nti ndi mulwadde. Ne ŋŋendako mu ddwaliro bankebere balabe ekikola ki ekinnuma bakebera nga tebalaba. Ne bampayo peyinikiira ne mmirako ne neebaka. Kati mba neebase ne ndaba era omuntu y'omu oli. N'aŋŋamba nti abasajja abagagga mbayina naye bayina damage. Ruth ng'omu omukono guli bwe guti, omulala omumwa guli bwe guti, omulaba okugulu kwakutuka. N'aŋŋamba abasajja baabo naye bayina damage. Kati gwe omulokola ali eyo okitegeera. Okugenda n'omusajja alina damage. Kituufu. Osanga tiyanditegedde na buweereza bwange. Naye bwe mmala okukkiriza ng'omwami ono era akomyewo yakomawo. N'aŋŋamba nti nkwagala n'ngamba mpaamu obudde naye nga bw'atambula bw'ati. Bw'atambula bw'ati ngamba ngenda na kiki kino wadde banga baye balina damage naye ne damage. Naye ne nzikiriza Ruth ndabye Katonda. Wakyakutwalira bbanga ki okumwacceptinga nga bw'ali because physically walaba nga si bye byoyagala. Namugamba ampeemu omwezi era naye nakkiriza naye mbu bwe yaddayo ewaka yatuula n'anywa caayi n'agamba yono omukyala gwe mbadde njagala. Olwakadde kaliko omugambe mpaamu time. Yes. Kati nali nagamba Mukama nti omusajja alijja nga nina bye njagala. Namugamba bw'anaaba azze ajje ne apo ajje n'amenvu okujja okundaba ajje ne apo ajje n'amenvu ajje n'akatambaala byonna yabireeta. Ne mmanya nti olinde abaana abawala be beegomba weegomba fruits. Why? Kwegamba kye nateekawo nga nze nga sayini eraga nti ye mutuufu tajja kuba budde wa Katonda. Oli agamba nze omusajja ayagala alina okujja nga alina iPhone gy'andeetedde alina okuntwala ku ddina ku Serena alina gwagamba ayagala apo na mmere. Yes, ate byo nze saabiriiko kubanga bwe yajja oba nali sibiriiko olunaku gye nali nnina kati saabifaako kubanga yansanga mpeereza nga ndi mu Katonda ddala naye nga yeefubako omanyi bano abasajja beefubako akwagala naye nga sibiriiko. Nzijjukira ennaku eriwa eka ate olugira ne nga naye Mukama gwe kino ky'olabye gwe ky'olabye era njiddemu ennaku kaakati awo ne mugamba nti mwezi mulamba bambi n'agukkiriza. Mukama n'aŋŋamba nti bw'oba omukkiriza ngenda bbawa omukisa. Ruth ndabye omukisa. Era boogera ku basajja nti abasajja babi nze ŋŋamba abasajja balungi kubanga njagadde. Nakwerabiza ennaku eri neerabiza ennaku eri n'asimulawo na kale akamaama ke baamukubanga. Era ŋŋamba abawala abali eyo nti bayinza okuba mu famire mwakula ng'embeera si nnungi
naye ate suubira embeera ennungi. naye waliwo abantu ababeera mu church n'agamba naloose nga mukama ndaga nti oyo mwami wange omwami ddala ekyama ne kibaawo naye ne bitatambula bulungi n'okwawukana ne kubeerawo. Ebirooto bino byawukana bitya ebirungi anti kati omulabe naye aleeta kisinziira engeri abawala ennaku zino agenda n'agamba mukama mpa oluusi kiringa bw'onoolaba epaapaali katugereze ku paapaali nti epaapaali linaatera okwengera naye ate gwe n'oyagala oliggyeyo nga likyali nga likyali tto so sooka otwale obudde. Ate ekirala abawala olwaleero baagala nnyo abasajja abali ku social media si babi balungi naye nze nandyagadde omwami n'omufuna n'omubuuza kkanisa ki musumba oyo asabirawa yavaawa wanga kirungi nnyo kiki ekibeera mu ekyo abayaaye bangi mu makanisa abayaaye bangi ate abantu tebanywedde bantu tebaterera mu makanisa leero omusanga eno era omusanga eri naye kati ffe bwe twafunanga omwami Rose nga musumba bw'omugamba agamba asabirawa musumba ki kati nga mubuulira ng'agenda anoonyereza ku musumba ki ku musumba oyo olowooza tasobola kwekweka mu kkanisa y'omuntu adde omusumba mulungi ono nga yaalina ekigendererwa naye era omuntu omulaba ali mu kuluma miyembe gyonna agirumyerumyeko gyonna naye nze ngamba oba okusobola okumulaba kubanga omusumba kati olwaleero tuli basumba era omuntu omulaba nogaa naye omuntu ono noono maama omugamba otya nti naye mukwano gwange maama mugamba naye famire ya maama wange baali bagagga kati bwe babeera abagagga ho neŋŋamba nfudde maama bwe namugamba naŋŋamba nze abalokole sibaagalira ddala abalokole be basembayo okubeera abaavu abalokole tebaagala kukola mpulira neŋŋamba nfudde baba mu kkanisa ne balyoka bamusalira ssente ne baŋŋamba nti mugambe asooka aleeta akakadde akakola emikolo naye ng'ekituufu omwami takola ki ng'ekirungi mulimu aguyina naye nga mu kaseera ako takayina kakati ne baŋŋamba okumutwala bamulabe basooke bamulabe nga sinaba kugenda kweyanja kumwanjulayo waffe mu kyalo omwami namuyisa mu manju kubanga bamaama baali baagala mugagga kati nga saagala bagamba nti muleeta owa MTN oza katishaati ka MTN kaali ka MTN otyo kati nga saagala kumulagayo saagala bagamba nti muleese kati twayita mumanju ne mugamba omanyi gye nkuyisa gy'oba oyita ate musajja watu yali mukakkamu nnyo nga nze mukulembedde yanvaako mabega olaavu ogigwamu ddi ennyingi bwekyo luli walinga tobiriiko kati laavu ekufuga kaakati laavu enfuga etya omwami alwanjagadde anjagala aleeta kano banaye teri kinyuma ng'omusajja akuwa mpulira binyuma n'abaana baabo binyuma abaana tebawulira baba akuwa kaswiti ne bwaleeta kaddo nga yakakunyudde n'akakuleetera ng'akakuyiyiriza pasita najjayo laavu gye nali sisuubira nandaga laavu kati olwo muyise mmanju maama mbuuza omuto nti ate oyo kunze ye mwami n'agamba ye mwami anti ebyabalokole mbimanyi ebyabalokole ebyammwe mbikola ki tugenda okuswala tuyitirira ayina kaki azatya olwano omusajja ate era azze bwati etalina kyetukoze eki ekyoyina aleta amapa agundi eryenvu ne apple kati apple zino ziri eno mu laavu yaffe ffe tugenze mututte wa maama talina kyakoze eki kyaleese agamba nze nakoowa abalokole nakoowa abalokole naye nga nsaba busabi ne Mukama nnyamba omwami wange mwambaze feva luso mbimanyi feva mufuula omugagga mu maaso g'abazadde bange abeere fevant ayitewo obuyisi mubuuse makyo naye neebaza Mukama n'enzirayo ewaffe era ne ŋŋamba muzeeyi tindeeta omulokole si yabaagala maama nnyo omusajja wa ggwanga ki wanze musoga nagamba nze nakoowa abantu abatali baganda naye madamu ze ne ŋŋamba naye bwe yali awasa yawasa munyarwanda kati lwaki owanga amuganda omusajja tasobya tobuuza bibuuzo nsamubuuza nasirika madamu nze kale omutima nga olwo guyomba gwangeri gumenyeka mpulira nfa ne bakkiriza abazadde ne batuula n'abazadde wekola otya obakkiriziganya Katonda naddayo ku maviivi Ruthi mu buli kintu kyonna njagala gamba abawala kusaba buli kintu kyonna ne bw'olaba nga kinene mu maaso g'omuntu kitono nnyo maaso ga Mukama nensaba for how long wasiiba wasaba otya
Luusi nali nga nsaba nga nsiiba Okay. naye ate ebiseera ebisinga era nali nga nsabira bantu Okay. kati ebyange nga mbirekera Mukama naye era Mukama ye nga bw'ali omulamu waliyo abalala ndowooza abaali bansabira. So ekifo ky'okusabira ekizibu ekikyo wasabira nga kizibu ky'abalala ate ebyabalala binene so kati eby'abalala bafuna nga Mukama akubulesingira mu abalala. Okay. Ambulesinga. Okay. So netukola okwanjula ewaffe Nakifuma. Kwali kutya? Kwali kulungi nnyo. Abazadde baasanyuka baagala baligenda kuswala. Abazadde baasanyuka ne baagala omwami wange ne gye buli eno bamuyita biliyoni. Ebintu byavaawa bingi tunaawe kenyini wali olaba mu byaddala talina. Ekituufu kiri nti nga bwe nkugambye nti nali muweereza abantu banjagala Ruuthi. Abantu banjagala ate ne nfuna abantu abagagga abampa ssente nga abamu sisobola bwe baamala okumaliriza omukolo ne batambula ne gyendi eno simanyi na gye bali. Ebintu ne bitambula ne bibeera birungi. Okwanjula bwe kwaggwa embaga yamala bbanga ki? Okwanjula bwe kwaggwa tetwamala bbanga ddene ne tukola embaga naye bo abazadde ndowooza baali bamanyi nti ab'ekiggwera mwami wange n'abagamba nti nedda ono ngenda kudda mutwale. Lwaki balowooza kinno okwanjula kwe kukomako? Ndowooza ennaku zino ebintu ebikoma era mu kwanjula kugamba wange papyako oba byonna tubikola omulundi gumu. Ate Luusi ekizibu ekiriwo mu balokole obwesigwa bwavaawo. Abawala bagenda ne beefumbiza bw'amaliriza okwanjula ayagala agende yeebaza omwami. Nze ndaba nga akajanja. Lwaki? Kubanga bw'obanga Katonda ye yakitandika lwaki tokireka n'akimaliriza? Oba omaakinga territory yo. Nze sandikyagadde. Gwe kyo kyali kitya? Nze bwe namaliriza okwanjula ne wayitawo omwezi saakyala bino bye bakyala era namukubira essimu ne mugamba hani webale kujja naye nze saagenda wa musajja kubanga mmanyi ekeŋŋendayo ebintu bijja kwonooneka. Nali ntuukiriza kiri ekyokulayira kyokusooka leero naye ekituufu kiri nti Ruth abantu bagamba okusooka leero ng'ebintu baalya dda. Awo n'otuuse mu kwanjula okyali mbeerera nga sikwatangako ku musajja ne ŋŋamba nti mweyambulire. Mwami Kato mwesiibulanga mutya mwenyumyanga mutya nti wali wadde kakiisi naati. Mwami Kato ono omulaba engeri gye nali nga mu buweereza musajja atu nze nsuubira kyamumenyanga nga nze ndi bize nnyo mu buweereza mbwemaliddemu kubanga nga mmanyi wankwatira bw'ati ku bbeere yinza osimattuka. Namugamba bw'oba wagumiikiriza emyaka giri nga tonnaba kundaba gumiikiriza. Teri haaga teri kataaki muno nakwetera amenvuge ne apo wadde kahaaga nedda. Tuli muzibu badde nga bwe tuli awo munyumya mwetunuuli nga bwe tuli bwe tuti bayi era tusaagendako out. Wow. Saagendako out. Tewaliwo date? Tewaliwo. So after mwezi gwe guweddeko ajja okukima bakomawo ewaffe. So do you think ebbanga lino ery'omwezi n'okuba nga takwatangako ku mubiri gwe kyamuwa enkalamata ey'okudda amangu? Ekyamuwa enkalamata ey'okudda amangu batugatira ku Full Gospel Makerere tugenda ku reception nze nga simanyi nti ngenda mu bufumbo. Ogenda wa? Simanyi. Ogenda kuweereza? Olowooza ogenda kunjirya ku kkubo? Omwami yayanguya ebintu apapiriza kusala teeka bulagisa lya mmulyawo nga muyingira n'abazadde kaakati obimanyi bino byemumaliriza n'ogamba abazadde bange oba banage yagamba yitawo tugendeko nze tulagawo kale mune speech azisazeemu yazisalamu otyo yazisalamu n'abigiraagira mugamba munange ate abeewaffe ye tulagawa nga tugendemu anemuni nga banfudde akolayo ki? Omutima twa tutuuka eyo n'omusajja wattu nendyoka ngamba nfudde kino kiki kye nayingirira agaddewo kateni olugi baluggadde ekyali bya bbaali naye omwami wange yali mugumiikiriza nankwata mpola bambi embeera eno si nnyangu naye bulungi ki obukirimu ekintu ekyo eri omwana omuwala obulungi obukirimu
nze nandigambye nti obulungi ebukirimu okwesigira ddala Katonda n'omwesigira ddala bw'abanga omwami ono yasalawo okukuwasa gumiikiriza nti mu buli mbeera yonna abajja kwagala. Ate omulenzi abamu tebagumiikiriza kasota nk'omulwisawo bw'oti nga yaafuna ekirala kyalaba ekiddako. Naye oyo aba yawulira Katonda. Bangi mu kyaki tebawulirangako nga bawulidde Katonda. Namba ffenna tugumiikiriza. N'agamba Sylvia Mukama yakundaze. Kigwerewo. Ate Luusi Mukama yakundaze. Naye guba mwoyo gwa bwenzi Luusi. Sibitegeera. Guba mwoyo. Guba gwetaaga kusabira. So muva mu honeymoon. Tuva mu honeymoon. Mutandika ewaka. Tutandika ewaka. Bitegedde nti bya ddala. Bya ddala kati. Kakati tutuuka ewaka nga n'akatebe tewali. Ak'okutuulako. Mutula ku buliri. Tutuula ku buliri naye nga laavu weeri. Kakati ne tudda mu ddiiro ne tuteekawo akakeeka kaffe naye nga laavu weeri. Ogenda kuzza otya omuzigo? Ffe tetwazaayo muzigo. Tetwabizaayo. Simanyi oba mu balokole gye biri. I don't know. Naye tetwabizaayo. Ffe twasigala tutambula na laavu yaffe. Ate laavu y'omukeeka enyuma. Etya. Buli lwe muvaayo eri mu kisenge mudda ku mukeeka gwo. Ne mutuula. Naye tetwalwawo nnyo. Teri TV tewali ki. Gwe TV ye. Naye ye TV ye. Onyumye nti nyumye. Waawe sateredde. Twakulaba channel ki? Twagala kulaba channel ki. Kakati tutandika obufumbo. Otyo. Obufumbo tubutandise. Omwami akoze eki? Akola. Naye omwami yali akola kiro. Ngamba bino biki? Nensaba. Ngera bwe nasabanga. Nensaba ebintu ne bikyuka. Bibadde vivi olulabwe. Bibadde vivi. Kati ate tutuuka olumami musumba nange ndi prophet nagamba sinaba kuwulira Mukama nti ndi musumba. Asooke ngendeyo nze nsala lino naye asala liri. Agenze mu kyaki ewuwa nsobola okuwulira ki Mukama naye nga tuli bumu. Naye bw'atuuka eyo ne wabaawo omuweereza wa Mukama n'amugamba ddayo oli musumba. N'akomawo. Olufuko kya prophet. Ntandika okubeera prophet nze nga ndi muto. Eri wabadde ogamba okusabira abantu nga ndi muto ddala kubanga nze nayogeranga ebintu nga ne mama wange yeewuunya. Nga musoma mugamba nti ogenda kubeera bw'oti. Ogenda kutuuka ekiseera nga toli wano. Naye najja ng'abirabako. Era bwe yandaba nga ndi w'amaanyi n'agamba nakulabanga ng'oyogera. So nze natandika ndi prophet. Kati ne mukwataganye n'omwami omwembi muli basumba. Oli prophet oli musumba. Mwena kyaki gye mutunuulidde oba era nga abantu mubasumbira mu nnyumba yammwe? Kati omwami wange wesitakuzizaako mabega twatuuka ne tutandika ekkanisa. Nga tetunnabakola mbaga. N'okufumbiriganwa nga tetunnaba naye nga nze eno nkikola nansapootinga. Lwasapootinga tukole bwekiti. Naye ng'ate n'abantu tebakimanyi balaba omuntu ali bize ennyo akola. So bwe kityo. Kati tugenda okufumbiriganwa ne tutandika ekkanisa weeri. Ekkanisa muyingira ddala mu kuweereza Mukama. Tuyingira ddala mu kuweereza Mukama. Nga tuweereza ddala buli omu takiitinga munne. Bwe gaba maka gabeera maka. Tolowooza nti olw'okuba ndi prophet nja kuleeta obwa prophet ewaka. Nedda bwe gaba maka obwa prophet mbweyamba. Nawe prophet buba bulungi osobola n'okubuloota n'ogaa nkulabe nti leero gy'ogenda ogenda kukola bw'oti ne bw'oti. Kyali kibaddewo mu bulamu bwo n'omuloota. Ngamba omwami wafunye ssente naye nga wazitadde wansi wa ppiro nga saazirabyeko. Kakati omwami wange muntu ali open nnyo nti bw'aba agenda okukola ekintu aŋŋamba. Aŋŋamba nti zino 2,000 tuzigabane bwe tuti. Do you think akikola olw'okuba tumanyi nti obiraba? Simanyi naye nga nze kuviira ddala mu ntandikwa nga muntu ali open. Kirungi nnyo ndowooza abantu okubeera open nga tujjako kino ekya prophet nti bwe mba nfunye 10 tukigabane. So ekyo kiyamba. Buzibu ki bw'osinza okusanga mu buweereza bwo like okubeera ng'oli mu prophet olwomuli wamu ate mukola n'omwami kubanga okusobagana tekubulawo naye tojja kungamba nti no era okuba muli balokole mwena muli bamalayika okusobagana kubeerawo. Ndowooza ekyo kibuuzo kinene naye mbadde sinnaba kukirowoozaako oba nti waliwo ekintu
ngera bwe nkugambye nti maka tutuula ate ne mubuweereza mu byawula nti n'abasobaganya awaka mutuuka mu kyaki twabeerawo nti obusungu bweko buleeseni kwegamba tutuula ne tuteesa ne ŋŋamba kati omanye ekizibu ekiri mu maka nti kwetwalira waggulu n'ogamba nti nze ndi kabaka nnyo naye mu maka mubeeramu omutwe newankubadde oli profeti nti mu maka mubeeramu omutwe ye taata oba ye mwami kati okkiriza omwami obuyinza n'abutwala nti omwami wange ne bw'aba aweereza mu kyaki amafuta nga onalinga ne onalinga amafuta ge kati bw'oba onalinze mafuta gano kiba kizibu amaka gajja kulema ate n'obuweereza bujja kukola ki bujja gaana kati kyekiri kyenzirako nti sinnaba kufuna buzibu nnyo ate ne bwakibaddewo mwenengere mu kigonjoola nga weesigamye ku magezi mukama nga weesigamye ku magezi mukama gaakuwadde n'okusabira omwami kubanga ebizibu bingi twesabira ŋŋana agamba mukyala wange tukwatagane emikono tukole ki tusabe amakanisa tugalabemu mangi nga okusobagana olwokuba nti omwami musumba n'omukyala musumba entalo ne zaawulamu amakanisa oluusi n'obufumbo okufiira ddala omusumba ate mu ndiga mwennyini n'atoolamu kino tugenda kikola tutya okuba nga ekkanisa yaffe tugizaawo okuba ku mwama luli nga gwe twalabanga luli edda bye twalabanga nga tulaba mukyala musumba ne mwami naye nze ŋŋamba nti obusumba butandikira waka kati bayinza okuba eno emabega eno batandikira eno ate n'ekirala ndowooza oba kati abaami beegomba nnyo abantu abayina abaami abasinga nzigeeko wange basinga beegomba nnyo n'atunuulira omuwala asinga mukyala musumba naye ng'ate beerabidde gye batandikira oluusi bayinza okuba batandika mu mbeera embi nga bwenkunyumiriza kati ate omuwala gwe n'ojja oyagala oyingirewo naye nga tomanyi bantu bano wa gye bakozeomusingi gye bagujje so ndowooza awo wewali obuzibu naye nsaba n'abakyala basumba nabo babuulirireko ennyambala kubanga omwami ono agenda n'akufuna ate kankubuulira amaaso gano mazibu nnyo tukize tugaane waliwo otunulira mukyala muno gati bannange mukyala munnange ompitiriddeko naye mukyala musumba wadde ka lipstick tekaliiko ku mimwa mukyala musumba bwoba mukinaabire bw'olinya akatuuti mukyala musumba lwe bibeera ku mulembe kati gaana naye ng'olina yesu mungi nnyo naye kino weerabira nti kale ebyakalisaali byakalisaali n'ebyakatonda byakatonda kati nze luusi nzirayo wali ku maka gange nze ondaba bwe kuba kuweereza kuba kuweereza ate bwe gaba maka gabeera maka buli kimu njagala nkyekolere mu maka ndabe ng'omwami muwadde ky'alina okufuna oba mmere nina ogimuwa kale ebintu bwe bityo naye kati obuzibu obuliwo nti ebintu byonna nga bwe nkugambye Ruth bitandikira waka awaka kubanga minisitule yonna waka eno bwe kifa omanya n'eri kifudde kati nze nandigambye abakyala nti twefeeko ate tukole abakyala tebaagala kukola bakyala babasumba ate n'abasumba ndowooza babagaana okukola abamu sijja kugamba bonna namugamba beeraawo nja kuwa kino naye Ruth tekisoboka omwami akuweka lipstick akuwa akaviiri enkya kakati ffe tuli bakyala babasumba okyusa buli lunaku onoomugaa nti leero gibadde etaano saloon nenkyazikongere oba akabbo kakolawo awo baba kiriza okukwata mu kabbo nze Ruth situnuulira kabbo nedda era nze ŋŋamba nnyo abakyala basinga nti kabbo tekaliimu ssente weekolere akabbo kabakaana ebyo bikola mu kyaki kubanga kyaki ogiraba amasannyalaze renti ebintu bingi ba ashers oluusi waliwo abantu abajja nga talina kyakulya nga gwolina okumuwa so nze sandisuubidde bakyala babasumba naye omukyala musumba teyalinyumye kuyiriba osanga mukyala musumba adduka emisindo oli bwamukoonako kabina oli bwamucunga mukyala w'omusumba kasamba nga nfuna enawe simanyi naye nze njagala nnyo abakyala tukole kubanga bw'okola wetuusaako buli kyoyagala Ruth tuzadde abaana ate guno omulembe mulala Ruth ffe tetwanywanga bongo kubanga abazadde baali tebasobola mutugulira bongo ono gwabeera yes naye kati omwana agenda mu supermarket n'atoola mukasi nakwata akasero naye n'ashopinga n'omubuza sente ziriwa mukwano ebale nnyo okitegeera omwana akusaba ekintu
nga bw'oba tokola sobola kino nabwo akitoberanga mami wa gundi yabagulira bino webale nnyo akujjukiza nagamba dadi emmotoka ekaddiye twetaagayo wangi mwina abaana babiri tulina abaana basatu omwana yasooka embeera yali etya foyo obuweereza nga toli lubuto omwana yasooka nze munnange Ruth Katonda ampadde ekisa era sijja kugamba nti nfunye obuzibu mu kuzaala bansala naye abaana Katonda ntegekera ogenda okwekanga nga waliwo agamba tugenda kusasula kino tukole kino sijja gamba nti waliwo obuzibu nedda abakyala babeera emutu amanyi okugamba ono yantama ono ndabikira bubi nobeawo nogaye endiga zikulabikira bubi paka lasiti kagato waggulu buzibu ki obusinza okutabanya ekkanisa bwoba otunudde naddala mu balokole obusinza okutabanya ekkanisa naddala mu balokole ndowooza oba twagala nnyo okumanyika amangu si kibi naye kikolerere oyinza okulaba Prophet Sylvia olwaleero n'oyagala ofuuke nga ye ate nga kizibu lwaki kizibu kikolerere osobole okufuuka nga ye nze bwe nandigambye nti tukikolerere nga bwe tulaba kale bapasita nze nina bapasita bange nga Wantante owa Baptist Nsumba Titus kwegamba be basajja beweebuuzaako ne mukyala ng'olaba bali ku gundi bebamentabo bansumbye bulungi banjagadde bwe babaawo ekitateredde ne bakuyita naye olwaleero abantu tebaagala babuulirira beesumba oli n'agamba nti nze ndi ku TV ebya Katonda nabivaako kati obiveeko olagewa olagewa so kirungi nnyo okubeera ne bamenta kati olaba nga ggwe bw'okuze tetukyali baana bato tusobola okwebuuzaako nagamba wano oyiseewo otya Ruth wano oyiseewo otya olaba olabika bulungi mu kifo ky'okugamba nti Ruth mubi jangu omubuuza akateeteeyi ako Ruth okaguzeewa tekiri mu basumba nno bokka abakyala balaba okufuna ekintu ekyo ate muno mugambe nti onyumye abakyala tebakyogera okikoze otya nze ekikulu nagambye nti wankubye onyirira sakyo kitiibwa kya Mukama ye kati abakyala tuyige okuzaamu bakyala bannaffe ki amaanyi n'abawala bali ebuwalabu bali eyo bakola tubazeemu amaanyi tomugamba bugambi nti abasajja baatutama Katonda gwe wooyitidde oyinza okuba watomera naye ate noddamu nofuna ekintu ekirungi do you get time n'ogendako mu masomero okwogerako n'abaana abawala gano balinda bulinzi mu kyaki okujja kubanga ate waliwo batasobola kujja mu kyaki njogera nabo era nina ekibiina ky'abaana ku kyaki nenjogera nabo nembabuulira olugero lwange kubanga bo bayinza okulaba n'agamba njagala kubeera nga Prophet njagala kubeera nga gundi naye nga tamanyi gy'okoze eki gy'ovudde naye omubuulira n'omugamba nti ekintu kino oba onookikola kivaamu bwekiti kivaamu obulungi bakivaamu obubi kyaki bagiyita batya mpozi bagiyita God's Will Anointed Church erirudda eri kitala kati obudde bw'abaana bano obuli like mu wiiki waliwo olunaku lwe wassaawo nga lw'abaana kwogera n'abawala abavubuka nkikola mu holiday nga bavudde ku ssomero buli holiday oluusi abamu batwala ku Prayer Mountain tusaba nze lwaki nakikola n'abaana bange mbalaga ne mbagamba nti wano Katonda wandabidde omukisa nabo bayiga okusaba nga nze bwe nayiga okukola ki okusaba wenzija fiizi zibaweerera bwentyo tulaba nnyo abaana abakulidde mu makanisa baana b'abasumba ate nga basinza okwonooneka buzibu ki nze nandigambye nti ndowooza abasumba baagadde nnyo abaana ne batababuulira kituufu nga kituufu omusumba olina gye wayita naye ng'olemeddwa okubuulira abaana kubanga nze nali nina mutabani wange yali alina emyaka 4 oba 5 twali tutambula twali mu kkubo babiri ne mugamba nze saasoma nnyo naye njagala osome nyinza okuba simanyi nnyo Luzungu naye bw'onooyiga n'osoma ojja kunjigiriza Oluzungu naye ne gye buli eno akigamba abantu mami teyasoma ayagala nsome kati kirungi nnyo okubulira omwana n'otamukweka kibi okumulaga bino ebirungi
ate omulaze gwa gy'obijja. Ono okumala ennyo obudde eno nga mufa tukuffe endiga mu kyaki ate abakadde mubeerabira. Nze ekituufu kiri nti tulina obudde bwaffe n'abaana baffe bwe twasalawo n'omwami. Si byakugira nti buli ssaawa kyaki nedda, obudde obwo tubufuna nemberako n'omwami. Oluusi nnyinza okuba nina ke namunyiizizza mu kaseera ako nayo manyi nadde nsaba wano otereezeewo. So do you think buli kapo yabadde efunayo ku lunaku bwe lutyo? Yes. Bulungi ki obukirimu? Nze ngamba obulungi obukirimu kiyamba n'abaana bano okula n'okumanya abaana, kubanga abazadde abasinga balekera abaana abakozi, baabakozi ne babeera n'abaana naye nga gwe tofuddeeyo, naye abaana ne batuuka mu maaso awo ne boonooneka. Kati kyandibadde kirungi ne tufuna obudde ne tubatwalako out ne twogera nabo. Singa mba njagadde okukwata mu baana bange waliwo bye sisobola kwogera nabo, izira okufuna yennyabo nina kujja ku kyaki nedda nsobola okujja buli awagaye budedda otye nsobola okujja oba ne tufunamu ka out ne twogera n'abaana. Kati baba nga sinze kati nga bwe tugenda kuba kati ogenda kuba nga ompadde ku nnamba y'essimu yo alaba akufuna atya? Alaba nja kusaba ngenda kuwa ennamba yange eri 0777 86 12 39 077 86 12 39. waliwo 2077 0777 73 ennya. Okay. So nga tuwumbawumba bubaka ki bwe wali agadde okuweereza abakyala? Yes. Ruth natandise nkugamba nti nze nakulira mu mbeera naye njagala nnyo abakyala. Njagala nnyo abakyala ate njagala nnyo bakole. Togamba nti sisobola, osobola. Ne bw'oba otunda nnyaanya osobola. Awo wennyini woosula wennyini osobola. Awo ensi weekulaba ogenda okufuuka omuntu. Mwe abali e Dubai simanyi abaliwa mwenna musobola. Ate Ruth Katonda takutwala wantu nga talina kigendererwa. Ogenda okuyiga, olina ebibuuzo by'ogenza okukola ki? Okutuula. Kati kkiriza otuule ebibuuzo. Oyinza okuba oli mu kiyumba ky'Abawalabu babakuyisa bubi, kkiriza otuule ebibuuzo osobole okuyamba abalala. Embeera eyo kiba kibuuzo. Kiba kibuuzo. Nange nali mu kibuuzo, nali nina okituula. Olwaleero omuntu asobola okujja asobola okumuyamba kubanga natuula ki? Ekibuuzo. Abaana abawala tebaagala tuula bibuuzo. Bwe baba bakuvuma nga wojja 10 kuma. Bwe baba bakulinnyako nga wojja 10 kuma. Eriyo abagamba ne bw'aba mwami nga takutegeera ayinza okukeera ku makya n'akugoba naye era ajja kutuuka ekiseera agambe omukyala ono ayinamu akalungi ke yakola ki? Omukyala ono yaligumye paka kutuuka kwa waliwo n'abakuba n'aligumye kutuuka. Bakuba kibooko. Yes, nga omwami ng'akumanyi n'okkuba n'aligumye kutuuka wa ogamba tewange kiganye kaatuuse ku kino. Naye nze ŋŋamba Ruth tiyadde omwami ono akkuba tusabe kubanga abaana onoogenda obazaala bw'otyo. Tulabye abantu abazaala abaana leero n'amuzaala wano n'azaala wano nabonaabona. Sikwagala. Agume. Era mmanyi abalala bajja kugamba nga nkuma biki nga nkuba. Nandisabye agumye. Ate n'abaami twagale abakyala abo kubanga abakyala mugenda okutuwasa nga tulina bye tuyiseemu. N'abaami tugenda okubafumbirwa nga balina bye bakoze bye bayiseemu. Kati twagalane. N'abasajja batusabire. Lwaki ffe tusaba buli kadde? Omanyi ekinnuma buli kadde omukazi yalumirirwa amaka. Abasajja bo balumirirwako ddi ku maka gano? Abasajja tebafuna mu. Ndowooza beetaaga kusabira era nnyo. Kusiibira na kusaba. Kubasabira oba balinamu emitwe eminene. Abamu beetaaga kunnyikanga ebijanjaalo. Si bonna Luusi, si bonna naye basabire bajja kukyuka. Neyanzizza nnyo lwakadde kompadde. Saawa n'omulundi omulala okkirize nze mwera nkukyazeko tunyumyemuko tunule ku baana abawala bennyini nga betutunuulidde ku olwo kubanga era tutunuulidde abafumbo naye njagala tukomewo nga tutunula ate ku baana abawala tubateekemu kwegamba tubatuuze kubanga ennaku zino abaana bali bulala. Baana bali bulala ate ebintu bizibu embeera si nnungi. Omuzadde akasente akatunda nnyaanya oluusi bamusibye naye adduka bamugoba ku street atunda butambaala abuusa emyala akolerera mwana. So
naye twebaza Mukama ku lwakadde kano ate tujja amiina akumpeera omukisa akunjagalire Yesu amiina banaye mubeere bulungi bye